naye nga ngenda kukola akayimba ne mwami wange nga twetegekera embaga kuba embaga ejja isya ani mama yagisabye ekamujja kwa mutani mama wange ayagala nnyo ngende na mirembe kuba mama wange yali wampeta nange mwami wange kitakina mbuzi omwami wange muyina sinoonya era embaga ya mwaka guno tugenda kukola akayimba k'embaga message zonna tugenda ziteeka omu mpulira yabagamba simanyi talina mwami we simanyi bakola batya akati mwami seruka kalina kusasa agenda kubeera naani performance abantu buli omu sinalabayo omuntu ayogera ku performance naye bagambye basanyuse nnyo kapaati kali kewabadde ne Sseruganga nga ndi ne bebi wange ate nyina okuyimba n'omwami wange kubanga bambi onaku mwami wange alina ebimukwasaganya nga ye mu music yali takyaliyo nnyo naye yateekayo omuntu yateekayo omukyala we omubwati nina bano bebabeerayo ate bamenya ki tebamenya olina bajjabo kyogamba oba totya sibalabangako naye mwami wange kubanga nze taswana kikundaga naye era bwe baba tumanyi mwami wange si mulema talina kizibu kuba n'omulema aba n'omukyala tebuwangala obutawangala nga tolina obufumbo tebuyinza kuwangala nga tolina mujjawo lwa nsonga nti oluusi omukyala olina okubaako n'omwami ngaomulaba nti oluusi akomyewo nga kwa lipstick kaliko wano nogawoke naye ayinza okubaayo obukodo obwongeramu ola obufumbo obuwangaala okubeera nga waliyo abeesuula ku tebayinza kubulayo omwami wa musajja mulungi very handsome man ate nze abaana mbaaniriza nnyo nze siate ewange toyinza kuwabula mwana gwenzaala ne gwe sizaala mwami wange waba azadde ebbali its okay ng'omusajja alina okuzaala ebbali kubanga tekigaana lwaki tewazise Ssegirinya ate bankuba obucupa bwali mwagala walala nzireyo ngende bankuba obucupa temwalabako nga ngenza okuziika tata wawaluka bankuba obucupa temwali mwagala era nzireyo banyamba kubanga munnange ekyalinga nnyo okgenda nabadde nakava mu concert nga tenyina byengenda okukwasaganya n'ekirala bw'obulaba babagamba yalwalumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga nagenda ne bankuba obucupa eri ewawa omukulu w'abalukaga kati biba bintiisa ngamba kati njagulamu ebifo byennyina okugendamu ne byesinnagendamu. Okay, lastly twakulaba wavaayo n'ogenda n'otwalira Kawuma famire ya Kawuma Amabugo bakyala ba Ssegirinya batandise okujja mu kamera maama yakaabye n'abalala tusuubireyo Henny Hope of okubadduukirira kubanga bagambye n'ogamba era NUP terina kye yabawadde kyo ekisinga obukulu kosi nze ndiwo okubasakira kuba nasaba n'omukulembeze ampe obwa minisita w'amabugo mbusobola ddala kuba amabugo nga tuusa nga bwe galina okuba obaddemu obwo musabe nga tuli teyawulira ayinza oba teyali ku TV era nalisabye omukulembeze waffe pulezidenti Kaguta Museveni bannaffe obwo saagala badde mu kubonaabona saagala babeere nga ennaku ebaluma nga bo wabawo okuyambibwa kwonna taata nkusaba engoye bwe ziba zaabulamu besaanyumira bambi kizibu munsonyiwe naye mwami Sseruga yanyumirwa kuba yaŋŋamba bebi onyumye kubanga bambi yampita bebi ate kakati n'agamba osusse n'akalaba nga ndi oke kasita mbeera nga nasanyusa abamu bwe saasanyusa bane nansonyiwa naye omuntu agamba nti saamusanyusa yambala bulungi oyo aba alina omutima omubi era w'okyogerera obambi olina omutima omubi kubanga banna omubiri gwaffe omunene tegwambazika ne bwogenda mu dduuka olugoye lw'omuntu omunene baluseera okusinga olw'omutono kitegeeza tuli expensive naye kye nayambala ekyo abasanyuka neyanza nnyo neyanze kuba nayambala bampereza $3 million ezisooka mama Nabbaja yaziweereza nga omwala wabisoma mama Nabbaja yaziweereza era namwebaza naye naliyo before nangamba twaliyo naawe nga madamu nangamba tagenda kusobola kujja naye agenda kusindika omubaka nomubaka namusindika ebbasa nagireeta yali nene bulungi nnyo kubanga omukyala munne kubanga mama Nabbanja oyo tuvudde wala bambi ye bali kujjukira bulungi kubanga bagamba omuntu atajjukira batakola ki abatagaba mama Nabbanja neyaza nnyo neyaza sente zawera bulungi nnyo nga tebatoddeku wadde kikumi kuba ekibaasa nakikwata bulungi nekiteeka wano mu nkwawa zange ebbasa endala gye baweereza mukulumbalamu gye yaleeta nagifuna bulungi nnyo yensonga ey'omukulembeze w'eggwanga yensonga wakigambe nava mu konsati eno nga sinaadde ebbanja era nze olwaliro wano kwebaza Dr. Aisha Kasolo naye ebbasa gye yampa
yali ejjula bulungi nnyo yampa obukadde 2. Thank you very much. Bannange nsanyuse nnyo ndi bulungi era nga bwemulaba kasimayiro konna kalaga nti ndi bulungi. Okay. Webale kangambe webale kukikuba. Kitiibwa kya Mukama, kusalawo kwa Mukama kuba sinze nabikoze wabula Katonda. Sijja gamba nti taddemu amaanyi mangi nnyo kubanga bangi abateekamu amaanyi ne bakola ebintu bingi nnyo naye oluusi abantu ne batajja naye Katonda bw'aba asazeewo teri kirema. Ebyo byonna byonna yabikoze Katonda nakubeerawo okwe. Kati twakoma okubaako naawe nga tusemberera olunaku olwo wetugamba wait oluzinze kilo 4. Wait nagiluzinga nga nyina pressure kubanga simanyi bigenda kubeerawo nga simanyi oba enkuba enetonya oba abantu banajja kyekakasa ti mu concert eyo namaze ennaku nga 2 nga sirya nga pressure abantu bayitana abantu ne batabajja nga toluusi baba babwereeyo ng'omuntu omuyisa oba ku mukono n'atajja naye ate ekivulo kyabadde ekyokusasulira n'abadde nyina okuba ne pressure sijja bbanga manisa bali na pressure nabali ne pressure okubeera nti abantu banajja ne bandaba banajagala banabeerawo nga kyensinga okusaba Katonda nga njagala kubona buswavu. Abantu abazze oboogerako kinga gwe Catherine Musasa nga sina kyenkwebuuliza oba kyenkugjeemu. Kyensooka abantu abazze kyenyinza okubagamba nga Catherine Musasira kubeebaza bannange kubeebaza neyanza nnyo neyanzeege entasiima agula agiwa abantu bangi nnyo abazze okusookera ddala neebaza omukulembeze w'eggwanga yabadde musaale kinene mu konsati yange omukulu Balamu Maama Prospovia Narweiso General Narweiso oyo simanyi bwenyeza kumwebaza kuba bannange oyo ne bwakwata kiboko nankuba bannange oyo maama wange yanzaala n'oluusi nkola empisa embi n'okola ebintu bitamusanyusizza naye abeerawo all the time okuba nga ngaidinga nti kola kino kinyume kino kiba kirungi tusobya mu buntu ne Maama Narweiso oyo tankowangako neyanza nnyo neyanzeege omukulu Geno Salim Saleh bannange wewe natuuka nga buli kimu kyetaagisa gwe tata neyanza neyanzeege atone Geno omukulu Kibaba Kiwanuka bannange abantu bangi nnyo nnyo Prime Minister Nabbanja Dr. Aisha Kasolo Honorable Kasolo Hajati Namyalo bannange mwena Hajati Kabanda Honorable Kiwanda abantu bangi nnyo nnyo basponsors bange bonna mwena abataddemu ssente simanyi bwenyinza kubamenya muli bangi neyanza neyanzeege abantu abasinga bambuuza nga tubalabiseeko ku press conference gye nakola naye nga bali wamu nange there were many of them besiza kumenya kuba abangi nnyo nebaza bapresenta ba radio bapresenta ba TV ba tiktokers bwenna bannange neyanza nnyo neyanzeege omukulu eyanyambaza Kais Dibo bambi webale nnyo nayambala bulungi kuba omubiri gwabula nayambala bulungi abantu nebagamba sasiramba kinafiga nange nagendako mubanwagi kola olunaku nembeera nga ndabisa bulungi nnyo bambi thank you very much bapresenta ba TV mwenna bannamawulire mwenna buli muntu yenna bannange na buli muntu yakwata ekikumi kye n'agamba kansasule emitwalo 10 ngenda be Catherine kusaasira wali mugenyi mukulu gyendi neyanza nnyo neyanzeege nze simanyi bwenyeza kubeebaza naye buli muntu yajjawo yali mukwano gwa Catherine kusaasira mwebale nnyo mwebalire ddala abantu abagula tables buli muntu yagula table ngambe ngenda kukitemaatema bwento kubanga sinza kuba malayo ate bwe namenya balala bayinza okunyiiga naye neyanza nnyo neyanzeege omulimu mwakola munene nnyo am so happy nasanyuka mwanda gw'omukwano ne bwe mutaziikanga abantu beebo oba kyabulamuko abantu bali beebo nava mu konsati nga sina bbanja abantu abasinga bava mu makonsati nga bagenda kufunda bintu byabwe abantu bampagira neyanza nnyo neyanzeege am happy simanyi bwenza kyebaza bayimbi bannange abambeererawo neyanza neyanzeege
abantu abatasobola kujja naye nga mwandyagadde bannange neeyanza mwali wamu nange esala zemwaweereza mukama katonda yazikola nekibeera kyakabi nnyo bambi neeyanza nnyo neeyanzeege neeyanzizza kubanga tebyali byangu. kakati nga tuli ku lunaku olwo ebintu bingi ebyahappening nga ngenda kubuuzaako esente ezo obukadde 3 agakuweebwa abantu abamu baagira ne bagamba basanga ntono nnyo obukadde 3 buweeraawo ddala kituufu ye n'ekirala zaava wani specifically bampereza miliyoni 3 ezisooka mama nabbaje yaziweereza nga omwala wabisoma mama nabbaje yaziweereza era namwebaza naye naliyo before nangamba twaliyo naawe nga madamu nangamba tagenda kusobola kujja naye agenda kusindika omubaka nomubaka namusindika ebbasa nagireeta yali nene bulungi nnyo kubanga omukyala munne kubanga mama nabbanje oyo tuvudde wala bambi ye bali kujjukira bulungi kuba abantu bagamba omuntu atajjukira batakola ki abatagaba mama nabbanja neyaza nnyo neyaza sente zawera bulungi nnyo nga tebatoddeku wadde kikumi kuba ekibaasa nakikwata bulungi nekiteeka wano mu nkwawa zange ebbasa endala gye baweereza mukubibalamu gye yaleeta nagifuna bulungi nnyo yensonga ey'omukulembeze w'eggwanga yensonga wakigambe nava mu konsati eno nga sinaadde ebbanja era nze olwaliro wano kwebaza Dr. Aisha Kasolo naye ebbasa gye yampa yali ejjula bulungi nnyo yampa obukadde 2. Thank you very much. Okay. Ku nsonga eyo manyi munnange abantu bwalaba omuntu buli kirungi babeerawo abaseketereza era aboogera abantu baayogedde bingi nnyo netugamba kate tujja mubuzamu engoye zabuzeemuko babadde bakusuubira oba okushana n'otyambo ne ka makeup nga tosobola kwekola ka makeup naye naze nabagamba nga nti nsiri muntu wa makeup ndi muntu wakubeera ninakyo nga bwemundaba bwenzi buteekako lipstick mmanya makeup akoze ki aweddeyo kasana teekako lipstick era bali backstage banda banateekako lipstick kubanga abantu bali tebaagala lipstick ono bali tebaagala makeup bali baagala kiki ekinvaamu bali tebaagala eyeshadow bali tebaagala biki bali baagala kuwulira kiki ekinvaamu si ekinvaamu ekikulukuta kuba makeup yalajja kukulukuta ndi mukazi atuuyane ngende ku stage ngene ntuuyane nagamba abantu kabagende babuli ekikwe ekibaleese kwali kubayimbira engoye bwe ziba zaabulamu engoye besaanyumira bambi kizibu kimunsonyiwe naye mwami Seruga yanyumirwa kuba yaŋŋamba bebi onyumye kubanga bambi yampita bebi ate kakati nagamba osusse nakalaba nga ndi oke kasita mbeera nga nasanyusa abamu bwe saasanyusa bane nansonyiwa naye omuntu agamba nti saamusanyusa ayambala bulungi oyo aba alina omutima omubi era wokyogerera obambi olina omutima omubi kubanga banna omubiri gwaffe omunene tegwambazika ne bwogenda mu dduuka olugwe lw'omuntu omunene baluseera okusinga olw'omutono kitegeeza tuli expensive naye kye nayambala ekyo abasanyuka neyanza nnyo neyanze kuba nayambala bulungi abantu abacomplaining era bwombayo kunamungi w'omuntu gwe wafunye mu konsati yo olaba nga politics akyali mu bivulu bino oba politics yaggwamu kyenalabye mu konsati yange politics yaggwamu naye era konsati yange tiyabadde ya politics kubanga ababibiina bangi nnyo abampagidde nalabemu waliwo n'omulamuzi yabaddemu sijja mwatikiza mannya waliwo abakwano bange abanupu abavudde mukono eyo waliwo aba FDC ebibiina byabadde bingi kyenkakasa nti mu music nkyebaza mukama kigenda mu art industry politics agenda gwamu mpola mu bantu era bampagidde mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale ddala kubanga ebyabadde bigamba ate temuwagira ate sima biki byabuzeewo kitegeeza politics agenda gwamu mu art industry. Mami Kathy, show yawedde. What's the way forward? Like your way forward? Because nakulirako ogamba nti Shane Obweggwa osanga oli awendo ng'ogenda giddukamu kikyozaako ogenda kudda kutuula waka kulera baana ate sente alina omwana gwendera ye ate munne tubuzaale oba wamalayo okuzaala kyenyinza okukakasa kubanga okuyimba mu muzimu sinza baga nti okuyimba nsobola okuvaako kubanga nsobola okuyimbayo akayimba nakoze konsati eno nga sirina luyimba lupya lwenayimbye wabula bazze kuwagira kyenayimba oba kyenyimba naye nga ngenda kukolayo akayimba ne mwami wange nga twetegekera embaga kuba embaga ejja isya ani mama yagisabye etwamugyeko interview mama wange ayagala nnyo ngende na mirembe kuba mama wange yali wampeta
nange mwami wange kitakina mbuzi omwami wange mwina sinoonya era embaga ya mwaka guno tugenda kola yakayimba kembaga message zonna tugenda ziteekoomu mpulira yebagamba simanyi talina mwami we simanyi bakola batya akati mwami seruka ngaine kusasa agenda kubeera naani nava mu concert nga sina bbanja abantu abasinga bava mu concert nga bagenda kutunda bintu byabwe abantu bampagira neyanza nnyo neyanzeege I'm happy simanyi na bwenyiza kyebaza bayimbi bannange abambeererawo neyanza neyanzeege esente ezo obukadde 3 agakuweebwa abantu abamu bagira ne bagamba basanga ntono nnyo obukadde 3 buweeraawo ddala kituufu ye n'ekirala zaava wani specifically bampereza miliyoni 3 ezisooka maama Nabanja yaziweereza nga omwala wabisoma ebbasa endala gye baweereza mukulu balamu gye yaleeta nagifuna bulungi nnyo yensonga ey'omukulembeze w'eggwanga yensonga kigambe nava mu concert eno nga sinaadde ebbanja engoye zaabuzeemuko babadde bakusuubira oba okushana n'otambo ne ka makeup nga tosobola kwekola ka makeup naye naze nabagamba nga nti siri muntu wa makeup ndi muntu wakubeera nakyo nga bwe mundaba nze bateekako lipstick mmanya makeup akoze eki aweddeyo kasana teekako lipstick baali baagala kuwulira kiki ekinvaamu si ekinvaamu ekikulukuta kuba makeup erajja kukulukuta ndi mukazi atuuyana ngende ku stage ngende ntuuyane nagamba abantu kabagende bawulire kikikwi ekibaleese kwali kubayimbira engoye bwe ziba zaabulamu engoye besaanyumira bambi kizibu mu nsonyiwe naye mwami Seruga yanyumirwa performance abantu buli omu sinalabayo omuntu ayogera ku performance naye bagambye basanyuse nnyo kapaati kali kewabadde ne Seruga nga ndi ne bebi wange ate nyina okuyimba n'omwami wange kubanga bambi ennaku mwami wange alina ebimukwasaganya nga ye mu music yali takyaliyo nnyo 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 naye yateekayo omuntu yateekayo omukyala we omubwati niina bano bwe babeerayo ate bamenyaki tebamenya olina bajja bwe kyogamba oba totya sibalabangako naye mwami wange kubanga nze taswana kikundaga naye era bwe baba tumanya mwami wange si mulema talina kizibu kuba n'omulema aba n'omukyala tebuwangala obutawangala nga tolina bajja obufumbo tebuyinza kuwangala nga tolina mujja olwansonga nti oluusi omukyala olina okubaako n'omwami ng'omulaba nti oluusi akomyewo nga kwa lipstick kaliko wano noga woke naye ayinza okubaayo obukodo obwongeramu ola obufumbo obuwangaala okubeera nga waliyo abeesuula ku tebayinza kubulayo omwami wa musajja mulungi very handsome man ate nze abaana mbaaniriza nnyo nze siate ewange toyinza kuwabula mwana gwenzala ne gwe sizaala mwami wange waba azadde ebbali its okay ng'omusajja alina okuzaala ebbali kubanga tekigaana lwaki tewazise Segirini ate bankuba obucupa bwali mwagala walala nzireyo ngende bankuba obucupa tomwalibako nga ngenza okuziika tata wawaluka bankuba obucupa temwali mwagala era nzireyo banyamba kubanga munnange ekyalinga okgenda nabadde nakava mu concert nga tenyina byeŋŋenda okukwasaganya n'ekirala bw'obulaba babagamba yalalumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga nagenda ne bankuba obucupa eri ewawa omukulu wa Balukaga kati biba bintiisa ngamba kati njagulamu ebifo byenyina okugendamu ne byesinagendamu. Okay, lastly twakulaba wavaayo n'ogenda n'otwalira Kawuma famire ya Kawuma Amabugo bakyala Basegirinya batandise okujja mu kamera maama yakaabye n'abalala tusuubireyo Henny Hope of okubadduukirira kubanga bagambye n'ogambera NUP terina kye yabawadde nti ekisinga obukulu of course nze ndiwo okubasakira kuba nasaba n'omukulembeze ampe obwa minisita w'amabugo mbusobola ddala kuba amabugo nga tuusa nga bwe galina okuba obuddemu obwo musabe nga tuli teyawulira ayinza oba teyali ku TV era nandisabye omukulembeze waffe pulezidenti Kaguta Museveni bannaffe obwo saagala baddemu kubonaabona saagala babeere nga ennaku ebaluma nga bo wabawo okuyambibwa kwonna taata nkusaba